Okay, so Emil is going to serve the cake to his guests. That's what Chichiddako Kati. Eby'omuyimbi Sheebah Kalungi kw'ossa ne mutabani we Amel bikyagenda mu maaso okukwata vibe ku social media bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Ku sayidi y'emu daddy wa Amiru naye gabadde mazaalibwa ge, wabula kyakoze muganda wange akutte omwana Amiru n'amutwala eri banne ewaka esayidi eno. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako kw'ossa ate ne Spice Diana bannange yeekoze ebintu, omwana yeeyagadde bannange. Mu maaso awo ngenda kubeera nga njija nabyo kw'ossa ne Irene Namubiru wali munange ate mu France. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi kansuke nkutegeeze nti nno kati tobeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Kaakati nno munnange kansuke nkutegeeze nga Sheebah Kalungi nga amaze okucelebratinga amazaalibwa ga mutabani we Amiru, nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako kabadde kakutte vibe, naye muganda wange omwami ngamba taata wa Amiru bannange abadde nga ali mu kulaga keeya nga y'amaanyi nnyo mu katambi eri omwana we. Bibadde bitya naye bannange Amiru oba abadde akooye. Okay, so Emil is going to serve the cake to his guests. That's what Chichiddako Kati. Agenda kusala cake. It's amazing, Takabe. It's amazing. DJ, let's run some music. Ebiseera ebisinga kale kitera okwapeningawo, oluusi maama w'omwana ayinza ositula omwana naye ate taata n'ajja ate okumusitula n'amugaana. Actually ndowooza abeera akooye. Nga bw'ogezaako okulaba ago gabadde mazaalibwa ga Amiru, naye muganda wange ekyabadde ku mazaalibwa ge Sheebah Kalungi yalaze amaanyi ne bbaawe. Nga bw'ogezaako munnange ate okulaba akatambi ako kabadde kakutte vibe ku social media nga bw'okalaba. Ku sayidi y'emu nkutegeezeza nti nno ne daddy wa Amiru naye munnange gabadde mazaalibwa ge, wabula leero ku mazaalibwa ge atutte omwana we ono n'amuleetako mu banne eno, n'asanyukira wamu naye ku mazaalibwa ge. Kaakati nno abaana boolaba mu katambi nabo ba mwami okuva munnange ate mu mukyala omulala, bibadde biri mu kutambula wali okukamalako obumazi. Happy birthday, Papa. Era nga ne Amiru naye abaddewo, bannange babadde bali happy nnyo wamu nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Bwebityo byebyo bikyagenda mu maaso ku mwana muwala munange ate Sheebah Kalungi. Nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo, wabula nzikiriza nsooke nkwongereyo ku wali Spice Diana bannange. Actually w'oleeta abayimbi oba nga twogedde munnange ate ku bayimbi abakyasinze munnange ate okubeera nga balya life, Spice Diana tasobola kubulamu, wabula abadde mu kifo ekibadde ekirungi era ng'abadde ku mazzi. Nga bw'ogezaako okulaba ebifaananyi ebyo bibadde bikutte akati wali munnange ate ku mukutu ogwa Instagram kw'ossa ne TikTok okwetooloola. Naye nno akatambi kano bannange bibadde bitya mu katambi? Kansooke nkakuweeko.
so yoyo muyimbi munanga ate Spice Diana. Nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo ku Spice Diana. So bw'atyo bw'alabiddwako bannange abadde atemagana. Ebifaananyi nkugambye nti no bibadde bikutte akati ku mikutu egy'enjawulo. Sigenda kubeera nga ndwawo wabula kankwongereyokko. Olunaku olwaleero nkyekinzeko ku Irene Namubiru wenkoledde vidiyo eno by the way. Omukyalo ono abadde yakavaayoko gye buvuddeko era nga kati ssebo Asha awandiika munnange ate n'obutabo ng'ate waakola n'ekyomuziki. Ebiseera ebisinga Irene Namubiru abimalira munnange ate mu France nga bw'ogezaako okulaba abadde wali mu maka ge. Ebifaananyi ebyo nabyo bibadde bikutte akati ku mukutu ogwa Instagram. Ye mwana muwala munnange ate omuyimbi Irene Namubiru bw'atyo bw'alabiddwako esayidi eyo. So bwenti bwe nkoze kakasa nti osubscribinga, ebisigadde byonna obiturekere, tujja kubeera nga tukuwa update kasita onaabeera nga osubscribing.